Simon, buli kintu kibana kadde. Manager Flex tumulindeko nnyo. Kozi ali mu byuma. Ali mu byuma. Kakati ono mukyala tumulete tutya. Olivia Muwumba, omuyimbi wa gospel. Asinzira wa kuba mu Kampala sera mulako. Mwali muno mu Kampala. Bade manya wangalira jinja. Muno mu Uganda muno. Amaze emyaka ejweraho ng'ayimba. Ne yatubulidde lwaki alowooza akyalemedde emabega. So ageza okweyibula. Akyusa management. Ali ku mission kweyibula. Wagira bwati. Management ya Flex yayingiddewo. Ali ku mission kweyibula. Nakulaba nti nne. Awo yabadde buti. Ayina bangabya ayina oluyimba olupya olutambulira ddala obulungi ennaku video shoot kwe yabadde n'okululaga abantu. Yalaze abantu oluyimba. Tyakoze EP yago ya Space Diana. Yagambye nti tezinnawera mukaaga okola EP nagande n'olumukando balageko. Nalulaga soko twetulabe mboze. Yakoze naye EP yatulaze teyaziri. Olivia Muwumba mwimbi wa gospel. Amanya mpitibwa Olivia Muwumba. Ndi mukyala muweereza wa Mukama, ndi muyimbi wa gospel mu lulimi olwangu, ate nga nyimba mu lusoga. Chotendo yakuzawala bakagwa ekyekambwe kikidde muzira omutitiizi yatuuka bulungi eka ow'omuzira nga bali mu kugegenda. Oluyimba lwange olupya baluyita Twetegeke. Oluyimba luno obubaka obululimu lukubiriza abantu okwetegekera okukomawo kwa Mukama waffe Yesu. Ekisaawe ky'okuyimba nkimazeemu emyaka giwera, tho mu kusooka mu 2003 nasooka nentandika okuyimba, ate nembeera nga bivuddeko, ate nemiziramu nentandika mu 2006. Obuzibu bwensisinkanye bwo buli nti ye gospel music atambula mpola compared ku nnyimba endala. Size kumenyawo omuntu yenna. Ennyimba zange ezisinga obungi nzeewandiikira, naye oluyimba luno waliwo omwami eyalumpandiikira bamuyita Richard Baganzi. Ennyimba tuziwulidde ez'Olunigeria, eziri eyo mu nnimi ezo eza South Africa, Oluswahili, ziwaguza nezifuuka international. Kati olulimi lwo sisuubira nti esobola okubeera barrier. Essuubi lyo weeriri kubanga era nnyimba z'Oluzungu n'Oluganda nzirina. Kyensobola obbasuubiza nti sigenda kusirika, sigenda kuzikiza ku luno omulundi guno kenkomyewo, ngenda kubeera nga ndeetayo ebirungi bingi. Ekibala kimala bakagwa omulala mama kyabazinga sagati ke soda nga asanyusa nnyo. Judy Mugundi kuyimba ngezo wazirangamu uko neko kulolibira oganyi. Tujja muteeka kuba launch ndoza ina gikolera mu church. Naye mwe baana mwe. Judy aluvudde wano kubanga like kana na saagala munda bisaate. Judy amyo agenda kwa